waffe tukweyanzisa nate olw'abakulembeze ab'enjawulo abali mu kifo kyo b'otadde mu bifo eby'enjawulo okuweereza abantu mu ggwanga lya Uganda. Kitaffe musabadde ekisa kyo n'okwagala ku Mukama jangu oluŋŋamya okusinkana akaffe kuno, jangu omukisa abaddumo n'abazaala bo nga bwe tuli mu kifo kino, oyongere okuleeta emirembe wakati mu bulamu bwaffe, oyongere okuleeta emirembe wakati mu ggwanga lye. Kitaffe nsaba ekisa kye tunaabeera wano Mukama jangu obeere wakati mu ffe ng'otuluŋŋamya mu byonna bye tugenda okwogerako, mu byonna ebigenda okukolebwa, ekisinga byonna okulisibwe olwo ekitiibwa. Tetulina kuteeka abakulembeze abakulembera eggwanga lino okuva ku His Excellency President w'eggwanga lino Uganda, baminisiters n'abakungu bonna Mukama tubasabira wakati mu kulembera abantu mu mulembe guno okutali mwange, twegayirira amagezi agava gy'oli gabeere wamu nabo, ne ku nkomerero ya byonna obulamu bwaffe butambulire wakati mu kisa kyo ne mu kwagala kwo. Kiseera kye tunaabeera wano ne baminisita baffe muntu ayagala NRM n'omutima gwe gwonna assaamu buli kimu Aruna Ssemakula nga kyamaani Five addako engalo z'amaanyi Banyakanda wansi gye bali ku byalo, so mbasaba ffenna abali wano ebyobufuzi kituufu weebiri naye bisobola okutwawukanya n'okutwawuza ekibiina kyaffe. So mbasaba konna tusigale ku mulamwa ogwa manifesto n'obutali kulaba nga twawuzaamu, okusigala n'omugendo ogwa 2026 okulaba nga tusobola okulonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulaba nti addayo ku ntikko. Ekiraba ssebo ne bannyabo, saavisi zituuka era ngeze n'empulira Madamu Kaawo ng'ali mu kwogera ekituufu byonna weebiri bikoleddwa, naye ekibulamu kwe kumatiza wansi ku gurawundi nti bino bikoze bwe biti n'ebino bikoze bwe biti. Ekyo nno kijja kuteekawo enkwatagana n'abakulembeze baffe okulaba nga mu yero kyekaazi mugenda wansi ne muvaayo ne mumanyisa abantu, ate okulaba nti ebyobufuzi tebisobola kutwawula, tufuuke famire emu. Ba NRM twesonyiwe, obukukutu bujjemu kubanga tuswaza kibiina kyaffe ekya pati ekiri mu buyinza ekya NRM. Mwebaza mwebale kujja mu lunaku olwaleero, abasinga bonna babeebazizza, naye ekyamazima ndi mumativu. Buli kimu kyonna kyemukoze maama wange Daisy, oyo ye tubadde tutambula kiro na misana, taata waffe Aji banna nze omukolo guno nakutegedde eggulo era nga mukama wange nabomira abalanda ngamba nti jangu ogere mukolo. Nze minisita wamwe w'e Kampala n'emiriraano era nga negambwa awo n'ekirungi obeerawo n'ekibi. Kino nekisoose kubeera wano tuleze mu disitulikiti nyingi nnyo era PDM abamu tetambudde bulungi, eyo nga tetutambudde bulungi, era nze nja kusaba Kaawo mutukolereyo bbalaza endala bwe ziti ng'ate awo tuli wansi eri ku bantu. Tumanye nti babeneficiaries be bano bafuna PDM, bano bafuna emyoga, bano bafuna ate bwemba mulonda waliwo omwami yagambye kyemugamba nti gundi twakwandise ku lisiti gw'obuwa obujulizi tulonde muloozi eri mu bantu. Tugambe muwanike emikono tulonde abantu abali nyuto, naye omuntu ali stage managed tetujja kumukkiriza. Ajje ng'agamaze yenze nze gundi nva kululuka gundi nafuna kino na kino, era nze njagala nnyo ate ebimu bituwulire tusobole okubimanya.
bwetukyamanye situjja kulongoosa ensonga lwaki opposition tugireka neebeerawo nsobola okukola balance ageti kino bwekiti kino posi tujja kwogera birungi byokka pulezidenti Museveni byakoze bingi nnyo olabanga ripooti ezisomeddwa wano bwembanga nziwulira zonna ntuufu tewali nsonga egaana munnamukono kwa Museveni kano tewali nsonga egaana